bungedde bali ludawa abaana bamuno musembereno kikutte ekyoto kikutte omuliro gugungujja gutuntumuka omuliro gutuntumuse gugungujja labalabala benjuba egolodde. Bassebo ne bannyabo tubaaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokuna ekyakatabo ekuba omunaku akawandiikibwa Robert G. Mukasa. Mujje baliko gye mutuusizzaako engalo naffe gye tuli Dunda akyalunda. Leero tusaba tugaziyeeko ku bikwata ku bantu abali mu bbendobendo ly'Amaserengeta. Tujjukire nti ze zino ensi eziri mu Africa, Latin America, Caribbean, Asia ne Oceania. Ekigatta abantu abali mu bbendobendo lino kwe kuba nti bonna baafugibwako ku mufuzi w'amatwale. Ekirala y'endowooza eri emabega y'engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Ndi olw'okuba oli. I am because you are. Ekyo kye kyawula Omufirika n'abalala abava mu bbendobendo ly'Amaserengeta ku muzungu. Nsaba tujjukire nti omuzungu tekiva ku kwogera luzungu, naye bajjajjaffe baakijja ku kuzunga, kwe kubayita abazungu. Endowooza eno y'eri emabega w'ebintu bye bakola. I am because you are. Ndi olw'okubeera ggwe, kye tuyita ubuntu. Ubuntu alimu obusaasizi, okweteeka mu ngatto z'omulala, okuwaŋŋana ekitiibwa, obwesigwa, okukolera awamu. Nze n'ab'olulyo lwange ne bantu bannange bempangaala nabo. Endowooza eyo eyawukana nnyo ku ndowooza y'Abazungu. Kuba omuzungu akugamba nti I think therefore I am, ndowooza n'ekitegeeza ndi. N'ekitegeeza omuntu alina endowooza bw'etyo awulira ng'asobola okubaawo awatali bantu balala. Naye ffe mu bbendobendo omuntu gw'owangaala naye mukulu nnyo, kuba we ya communal, tuli baawamu, bandeemu. Kyova olaba obw'omuntu bwo bupimirwa okusinziira ku ngeri gy'oyisaamu banno. Bw'obayisa obubi ogenda okuwulira nga bagamba nti gundi oyo taliimu kaabuntu. Omwana bw'aba ayisa bubi banne bagamba nti omwana oyo omutima gwe gwa nsolo. Nekitegeeza nti gy'okoma okuyisa abantu obulungi y'engeri abantu nabo gye bakoma okukulaba nti oli muntu. Abantu bano mu bbendobendo balina akantu ke bayita kalma. Kalma nzikiriza eri nnyo mu Bayindu, egamba nti ekintu ekirungi ky'okolera omuntu kikuddira mu ngeri endala, n'ekintu ekibi ky'okola omuntu kikuddira mu ngeri endala. Omuntu bw'akuyisa obulungi n'akulabirira n'akubeezaawo, n'omukola ekintu ekibi, obw'omuntu buba bukuweddemu, ubuntu aba akuweddemu. Kati osasula oba oyagala oba toyagala. Kyova olaba bajjajja mu bbendobendo bwe yakolanga omuntu ekintu yayanguwanga n'amwetondera. Naye ennaku zino olw'okubaka akantu ako ka ubuntu kakendeera mu bantu, oli akola munne ekintu ekibi ne yeeyita omugezi. Kazi kalma amulinze, ne bw'okola otya kalma akunoonya n'akukoona ku katundu oba mukadde wootamusuubirira, ate bw'akkuba akufootoola. Bajjajja ebintu bino nga kalma kyabatwaliranga ebbanga ne bajjanga batunula ne balaba kino bwe kibaawo kino kibaawo kino ne kibaawo. Kati ne batuuka okukakasa nti omuntu bw'omukolera ekirungi kikuddira mu ngeri ennungi wootakisuubirira, ate era omuntu bw'omuyisa obubi kiyina okukomawo. Otandika butandise kutunuulira bulamu bwe, ekyo tuwali ayina nakikkakasa. Otunula butunuzi kikkomawo ne kikkuba. Kaakati olwaleero nsaba tutandike n'olugero olulaga kalma. Olugero lwaffe luno
luli engeri Wambuzi, Wambwa ne Wante gye baasenga mu maka g'omuntu. Edda ennyo Wango, Wambwa, Wambuzi ne Wante baali baagala n'okukamala era nga kubasaza mu kabu enswa nnene. Baasulanga mu nju emu nga buli kimu bakikola bonna. Ekizibu kyokka kye baalina kyali nti Wango yalina amaddu mangi n'omululu era nga bwe balya takkuta. Olwali olwo nga Wambuzi azaala abaana be babiri nga bombi baabitanga era nga banyirira okukamala. Waayita ennaku ntono ne muka Wango naye n'akubawo ebyana bye bibiri naye nga nabyo birungi bizibu. Wamma amaka ne gabuguumirira era ne gabugujja ne gajjula n'essanyu. Wango buli lwe yatunuuliranga abaana ba Wambuzi ng'amaddu gamukwata era nga n'amalusu gamuyiika kubanga yali ayagala kubalya. Kye yakola kwe kusalawo aluke olukwe. Yategeeza mukwano gwe ne mikwano gy'emirala nga bwe bategeka okugenda okukyala ku buko gye bazaala mukazi we, ntegeeza mukyala Wango, era n'asaba mikwano gye bamuwerekereko. Yategeeza banne nga bw'agenda okutwalira abakettuli enswa, kyokka yali ayise mu mukazi we ne baluka olukwe. N'ategeeza abeewaabwe nti omuko bw'aleeta ettu temusumululanga wabula mussanga bussa mu ntamu ne mufumba. Munnange olunaku mulindwa bwe lwatuuka olwo ab'omukwano ne banekera mu byambalo byabwe. Wango yalabiriza Wambuzi ng'agenza okwambala n'akwata abaana be n'abasiba mu ttu lye yali atwala ku buko n'alissa wabbali naye n'agenda okwetegeka. Mpozi Wambwa amulabye era Wambuzi bwe yakomawo Wambwa kwe kumubbirako nti owaayo manye ekiri mu ttu baana bo. Baateesa era ne basala amagezi ne basumulula ettu ne bajjamu abaana ba Wambuzi ne babakweka olwo ne bassaamu aba Wango. Bwe baamala nga beesaanya. Wango bwe yakomawo ne basitukiramu okugenda nga tategedde nti abaana be be basibye mu ttu. Bwe baali bagenda baasimba lwakasota ng'omuko ntegeeza Wango yakulembeddemu naddirirwa Wambuzi era ono ye yali yeetisse ettu eryali litwalibwa ku buko. Ku Wambuzi kwaddako Wambwa olwo Wante nga yakoobedde olunyiriri. Abantu be baayitangako nga bagenda baababuuzanga gye balaga olwo Wango akulembedde yaddangamu nti buuza oyo Wambuzi eyeetisse ky'atamanyi. Abantu bwe baabuuzanga Wambuzi ng'addamu nti amagezi tegaba g'omu. Bwe baabuuzanga Wambwa ng'addamu nti wanaabaawo vaawo mpitewo. Ate bwe baatuukanga ku Wante ng'addamu nti emisinde ginaddiŋŋana. Abantu baabatunuuliranga ne basigala nga baawuniikiridde nga beewuunya ebigambo ebibaddibwamu era baagendanga bwe batyo okutuusa lwe baatuuka ku buko. Eno baabaaniriza n'essanyu era olwali okutikkula bwe bati ekitereke bali ab'ewaka baakisuula busuuzi mu ntamu ng'omukyala bwe yali abagambye munnange nga bafumba. Abako bwe baayingizibwa mu nju ye Wante yasigala bweru ng'aga nti mu nju tajyamu. Ate Wambwa ne Wambuzi baatuula kumpi ddala n'omulyango nga Wambwa agamba nti aguddemu ekidumusi yeetaaga kweteewuluza buli kaseera. Ate Wambuzi n'ategeeza nga bw'ali mu kisennyiga ekimukubye emyasa egy'okumukumu. Munnange baali bakyanyumya Abako ne baleeta emmere okwali akatuuso k'ettu eryali livudde ku buku. Tebaalwa nga basoosootola naye baagenda okusumulula ettu nga ku bazzukulu baabwe kwe balaba. Baakuba enduulu nga bwe babuuza omuko lwaki aleese bazzukulu baabwe ne babafumba nga tebamanyi. Wango yasembera yeetegereza ebyali ku lujjuliro era gye yakuba amaaso nga ku baana be n'amanya nti mikwano gye gimuliddemu olukwe. Yakyuka abambalira olwo nabo ne bafubutuka emisinde nga bw'abagoba ekiwejjowejjo nga beesozza amaka g'omuntu. Wango yatya okuyingira mu maka gano kyokka n'asigala ng'alabiriza okutuuka lwe banaavaayo
nga tebavaayo. Yalaba tebavaayo n'atandika okubalangiriza nti mmwe n'asalawo abalinde lwe balifuluma abambalire. Okuva olwo Wambwa ne Wanti babeera mu maka g'abantu era ne Wange abalinze okubambalira, nga n'olumu owulira ng'abalagiriza nti mmwe nanga we nalabira zajja zinkubya zantuusa wa Sofira namusanga asusama envu ne mugamba nange kankususizeeko yankuba luyi mu maaso singa si ddagala lya muzungu singa nafa dda. Olwaleero abooluganda tuyingidde essuula yaffe ey'okusatu egamba nti okubonaabona si kufa, ey'akatabo Ekkuba omunaku akawandiikibwa Robert G. Mukasa. Tugenda bwe tuti. Dunda Kawamigero Ssebintu yatonda ebintu bingi ebyewuunyisa, naye bwe yatuuka ku ky'obuzadde n'amalamu ekyeso. Laba empologoma kalibukambwe bw'eraga ezzadde lyayo omukwano. Waliwo ebisolo n'ebinyonyi by'ogaya, naye bwe bituuka ku kulabirira ezzadde lyabyo bikwewuunyisa. Nalabayo ezzike eryapacca eng'oluyi olwagireeta Kanzunzu bwe yali yeemonkoolera ku baana baayo. Kabuzadde oyo yalinnya taata ku mutwe nga Mwenge, anti ng'awulira asigadde mu nsi yekka nanga omwana we. Omwagala we Namubiru baali bamumulesezza, ekyalo kye yali ayagala n'abo be yali yeesize bamuvuddemu. Kubonaabona musajja wattu yali ku kaweereege nga ddya lya bukulu, kuba yaŋŋamba nti yali tamanyi kyakunkolera. Teyalina mata ga kumpa, mbu ng'engeri gye neekombamu ekiteeka mu giraasi nti oluyala lwali lunsiiyiika. Omukulu yaŋŋamba nti enjala ye yali eyagala okumusuula kawansazi yagisiba ku mpagi n'atandika okulowooza ku kyokumpa. Ng'anyegeredde akabanga yasanga olusuku olwali lugudde akaleka. Bw'atyo yakyama era ng'amaze okunzazika okumpi n'endu y'ekitooke yagenda ku lutimpa n'akuŋŋaanyaako amazzi n'agaleeta n'ampanyweko okunvubiriza enkalamata n'okugema olutemampola ebyali binaatera okunsuula eŋŋanzi. Ng'anywesezzaako agamala yasooba mpola n'atuuka ku kikolo ky'ekikajjo n'amenyako kimu. Mbu bwe yeetegereza nga tawulirayo agamba nti wuuyo yansitula okuva we yali anzazise n'adda mu ddene. Engere yazisaayira ddala era ng'akubye emitala egiwerako enkoto yatuuka ku muti ogwali gulina ekituuluuzo ekirungi ne yeggamu omusana. Nga weweddemu yamenya ku kikajjo n'atandika okulya. Yaŋŋamba nti bwe yagiranga otuuzi tw'ekikajjo otumu n'atuwanda mu kamwa kange nga bw'aŋŋamba nti mutabani ojja kuba muzira. Owange kye saakubulidde kye kino nti taata yalina ekirimi kingi era bwe yabanga asiimiddwa omuntu ng'addamu nti nze bannange saagala kunsuusuuta otyo. Mbu yagenda mu maaso n'aŋŋamba nti tofaayo maama wo yonna gy'ali atusabira era atwagala, naye ab'eŋŋanda ze bamutulesezza nga tetumusiibudde nako kavannyuma. Ensi eno mwana wange ogirabye? Ensobi emweti netutuusa wano, naye ggwe toli nsobi. Nze gw'olaba mwana wange nava lugendo era jjajjaawo Munyandinda ne Mukanfiine Mukandagize baali bakozi ate nga bagagga. Ataakulaba mwana wange tuwummuddemu tugire tunyegere anti obudde bwewerekedde. Tolaba ng'enjuba etandise oggolooba. Yayogeranga mbu nga muzuula obuuso nga gy'obeera nti nali mulaba oba nti bye yali ayogera nali mbiwulira oba mbitegeera. Yampambaatira n'enkugu ye n'asaawo engere buto. Kitange si kufa yatambulira ddala mukungujjo, naye nga bw'omusanga n'omubuuza gy'alaga nga nkakasa tamanyiiyo wabula okutambula obutambuza atyo alage ekkubo gye lyali limulaza. Ng'enjuba tennagenda wakiwalabye kulya biwata, twatuuka ku bwaguuga bw'ekibira. Taata yasooka n'atya okukyaŋŋanga, naye munnange bwe zikusanga ozigumira. Oluvannyuma yeevaamu n'akyesogga. Abamanyi okutuuma amannya ekibira kino baali basobola okukituuma Kattabatambuze anti kyali kikutte beppo.
Ebbali n'ebbali w'akakubo ak'ebigere akaali mu kibira kino waali waalandirayo ebimera eby'enjawulo ebyaliko enkanaga. Ebimu byali kyukompoleze. Kale nno kyukompoleze ono yagendanga akwagula ssebo munnange ku nnaku gye yayina nga bw'ogattako obulumi bw'amaggwa gwe wamma kajjampuni n'abalagala mu bbwa. Ng'erinnya lya kitange bwe lyali kubonaabona si kufa, newandibadde yali mu katubwe kati muli yagambanga nti kasita nze n'omwana wange tukyamoga. Buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Katonda w'abanaku ajja kutuyamba. Kyokka ku olwo Katonda w'abanaku yalinga eyali mu mattansejjere ng'obudde bukunuliridde ddala okugattako ekizikiza ekyaleetebwa emiti egy'omu kibira egyali gikutte omugotteko. Taata aba akyesigamye Katonda w'abanaku agenda okuwulira nga mu maaso gye tulaga waliyo ekintu ekikuba emisinde be tu. Mu kaseera kano obudde bwali bukwatidde ddala nga ssebo takyasobola kulaba gy'alaga, n'olwekyo yali tasobola kulaba kyeneene ekyali kijja gye tuli. Bajjajja baalulaba nti atatya musajja munne tawangaala, musajja wattu yatta ku bigere yeetegereza eggwana eryali lijjagawanye. Kyokka ne bwe yakanula amaaso okubula okumuva mu kiwanga yamala bya mu bulago kubanga enzikiza yali yeefuza ekitundu. Kumpi awo waaliwo omuti omunene ate nga musakaativu. Omwo mwe yasalawo yeewogome aviire buggala ayitewo. Omuti gwali muwafu ogwakula ne guwola. Ssebo yaŋŋamba nti amagezi ganva buto mbu kubanga mukadde ako ninga eyali amanyi akatyaba gaakaali katwolekedde mbu anti nga sinyiga. Oba gaali magezi oba nali nkooye bukooyi nze naawe. Bwe yagutuukamu yannyweza n'asitamu okumpi ddala n'ekikolo kyagwo era ng'omulabi ayinza okumuyita enkonge. Yayongera okutega amatu agenda okuwulira ng'ekibadde kikoona ate kyegasseemu eddoboozi eriringa ng'ery'omuntu akema be. Taata munda n'agamba nti lubadde. Yatandika okujugumira okukirako ekisanja mu budde bwakye buyaga. Amannyo gaatandika okumukubagana be kapakapa. Era ng'engeri omutima gye gumutujjamu oyinza okulowooza nti waliwo yali amusekuliramu ebinyeebwa. Ng'ekisinda kituuse okumpi n'omuti we twali twewogomye, oba kaŋŋambe nti taata we yali yeewogomye, omwezi gwatandika okulingiza era taata okwetegereza ng'alaba ekiyenzeyenze ky'omuntu. Bannange, ono ddala yali muntu eyali yeetisse ekintu ekyali kifaanana ng'olusekese lw'enku. Abange, ono yali enkwazi tyaba kiro. Mbu taata bwe yeetegereza ennyo enviiri zaamuva ku mutwe be anti munnaffe ow'olusekese yali buswa ate nga yeesibye eŋŋumbagumba mu kiwato ne mu bulago. Omumpembe yagiranga n'atema amazina olwo eŋŋumbagumba ne zipakala be pakapaka ng'awummuza kye yali yeetisse okumpi n'ekkubo yeeyongera okwekeja era n'asemberera omuti mwe twali twewogomye. Yagiranga n'akulukuunya amakugunyu ge ku muti nga bw'asinda ate ng'eno bw'ayimba mu ddoboozi essaakaavu nti Jambe wagala, ono namusava, emmeketwa nnene, abadde mukulu, emisito tunaawujja, n'ebirala ng'ebyo. Baganda bange, omubbi bw'alumba amaka n'amala awuttula nnyinimu omugoba nti n'atema omulanga osaasira abaana. Kubanga abaana bonna gye bafa benkana batwala kitaabwe ng'omusajja asinga amaanyi mu nsi yonna. Ne ku luno taata katono atema omulanga anti ng'olusajjasajja lwonna lumuweddemu. Singa nali ntegeera ndowooza nandyeroledde ebikuuno anti mbu musajja w'embooge teyabuguma ng'empale yatandise dda okubisiwala. Omuseze yali yeekejja yadde ekyennyumannyuma engeri akeezi gye kaali kaakamu taata agenda okulaba ng'omuseze asitula kiri kye yali yeetikkudde n'akireka ku kkubo ng'ajja akikulubbeesa ng'omuwendule okutuuka lwe yakyesigamya ku muti we twali twewogomye ne ssebo. Taata agamba nti ekivundu ekyali wali kyali ky'amaanyi nnyo mbwa nti gwali mulambo oguwedde emirimu.
ssebo agenda okuwulira ng'omusezi agamba nti gwe nno ojja kuwooma anti akawunyawunya ke katwala ettooke. Kitange we yali ng'abolako katono okufa ensisi. Omusezi yagenda mu maaso n'okutiguka kubanga yali akikakasa nti mu kaseera ako tewaali muntu ayinza kwetantala kibira ekyo, era ng'akakasa nti yali akirimu bwa nnamunigina. Omukulu yalaba omusezi afuuse omusezi ne yeeyongera okutya anti kyali kyangu omusezi okutulaba naffe n'atugatta ku nnamusavaawe. Bwe yali ayimba n'atuwuutamu omukyuzi kubanga mu bye yali atontoma nga kirabika n'abalamu yali abakavvula. Omukulu bwe yalowoozaamu ansitule alaga omusezi amaala g'ebigere n'akizuula nti yali tasobola kutyekula misinde nange. Yajjirwa entengero nti engeri y'ekibira gye kyali ekikwafu yali ayinza n'okwesittala ku kintu n'angwira n'enfa. Amagezi luwombo, ssebo naye yasalira omusezi amagezi luwombo, ssebo naye yasalira omusezi ag'enkolwa ne yeesoobolola mpola ng'eno bw'ayegesa omusezi amaaso n'anzazika ku kikolo ky'omuti. Omukulu agamba nti mukadde ako nali mumatta nsejjere. Oluvannyuma yayimirira kumpi nnyo era ng'amaze okubala mu kasirise okutuuka ku 3 yafobotoka emisinde okukirako akaweewo. Omanyi mu biseera ebyo mbu nga tawenyuka aweneenyamagujja ekyekangoba naye tekimanya muzira. Okufubutuka kwa taata kuno kwakanga omusezi kyotalabanga era naye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma nga bw'aleekaana nti abange munyambe bandya. Yadduka dda ku luuyi lulala naye ng'adduseeko akabanga ka busezi yaddamu n'adda mizibu ng'ayolekera taata gye yali addukidde. Omusezi yalowooleza ddala nti omulambo gwe gwali gufubutuse embiro era yadduka ng'alagiriza ssebo nti mwefiisafiisa nga muli balamu ne mwonoona embugo z'abannammwe, ate ffe abamanyi ebiwooma ne mutufiiriza guleevi. Yimirira nnyabula nkukola omujomo. Taata yayongeramu n'ag'omubuto era nga mu mutima adduka agamba nti onoolya mulala. Ng'adduseeko akabanga yava mu kkubo ne yeekweka emabega w'omuti ogwali gusakaatidde n'asirika becceccerere. Omusezi eyali amumezeeko yajja aduma n'amuyitako kuutwe nga bw'aleekaanira waggulu nti olula era genda olya enkoko yo, wabula kimanye nti ensisinkano teba ya lumu, tulisisinkana olundi n'enkokuba ennoga nnyabula. Kyeyitabya ye yamwanukula nga taata abonedde be. Ng'ekyosi kiyise ssebo yeekakanula dde emabega ansange we yali anzazise nga n'entegetege zimufamba. Omutima gwatandika okumuwoleza nti oba omwana wange omufevi akuunye naye. Yagiranga ne yeeraliikirira nti engeri gye yali adduse akapaalo nga talambye nawe yali andese, singa omuti ogwo gumubula yali waakukola atya. Omukulu yanoonya omuti nga buteerere, bw'atyo n'alinda buveeko eddiba. Nga busaasaanya bulungi omuti yagulengera, bw'atyo n'anyamanyama ng'agwolekedde nga nti omutima gw'omwana gumulibu. Bw'aba anaatera okutuuka ku muti n'alengera omulambo mu mbugo zaagwo nga gukyesigamiziddwa ku muti omusezi we yaguleka. Omukulu wano we yakakasiriza ddala ebyayogerwanga nti eriyo abantu abalya bannaabwe. Enviiri zaddamu buto okumuva ku mutwe naye nga kyakukola tamulina anti omwana. Bwe yatuuka we nnali nayanyakulawo lutali luno n'asaawa engere yeetegule ebyetere. Ng'atambulidde ebbanga oggwanvuko awo nga mukalasamayanzi yamalako nabbamba w'ekibira. Ng'atuuse omukyererezi yalengera ensuku ewalako. Kino kyamuzzaamu endasi era n'ayanguyirira atera atuuke ku mayu w'anaafuna obuyambi kubanga amaanyi gaali ganzigwereddemu ddala olw'enjala, enkalamata, empewo n'obukoowu. N'obulamu nalina bungi. Ng'asemberedde olusuku olumu yalaba ennyumba omwali munyooka omukka nga kirabika mwalimu afumba. Ennyumba yali ya kisuuwa. Ng'asembedde okumpi nakyo yakoowoola mu ddoboozi eriwulirwa nti abeeno bannange munnyambe naye omwana wange anfaako.
omukyala eyali mu lusuku ng'ayubuluza endagala bwe yawulira akoowoola teyayanukula si kulwa ng'ayanukula agazimu. Omanyi Nazzikuno Omuganda nga tamala gayanukula nga tannalaba ayita oba nga tannakenga ddoboozi si kulwa ng'ayanukula ebyetere. Oluvannyuma ng'ayita ayitidde ebbanga, omukyala yalingiza mpola alabe eyali ayita. Bwe yalaba omusajja azinze ekintu mu bigoye ebikyafu ate nga n'omusajja kennyini agubaasidde ekkoye nti leka omulalu tantaagulira bwereere nga yeekukuma mu mayuuni ge ng'akonera omwo. Taata alaba gy'ayita teva kanyego ate nga nange neeyongera okuba obubi n'afunyamu anoonye obuyambi ewalala. Era aba yaakekkata mu kkubo n'asisinkana omusajja kinvinvi eyayitibwanga Kayongo ng'abebbera n'eyalabikira taata okuba mukazi we. Oluvannyuma omukulu yakizuula nti omukyalo ono yayitibwanga Nakirijja. Bombi baali balidde emyaka. Ssebo yabalamusa mu ddoboozi lye liri ery'akazigo newandibadde lyali lijegemevumukko olw'obukoowu ne byonna ebyatutuusibwako mu kibira. Teyalinda namukadde kumuddamu lugenderezo n'abayitira mu matobotobo mu bizibu byaffe, era omukyala yayita mu byangu ng'anaabira ku lubalaza n'alagira taata okumbikkula. Bw'antunulako omukadde yazikubamu makiikakiika kuba mbu nali ntandise n'okufuuka langi. Obukadde magezi baalugera baalutuusa. Omukadde yakyama mu lusuku n'agogombola omugogo n'akolokota ebinyirikisi yanoga eddagala ssebo ly'ataamanya era ng'alimaze yakola oluleeba n'awenya taata asembere we yali. Omukadde yayenga eddagala ng'akozesa amazzi g'ekinyirikisi mbu n'alintonnyeza mu kamwa ate eddala n'alinsiimuula mu kifuba ne ku lubuto. We yamalira okwekejja mbu nga nfunyeemu akakaaba. Oluvannyuma kinvinvi ono yansitula n'alagira taata akwate obuku n'akakumbike. Awo omukulu Kayongo ebbanga lyonna eyali atuzza eriiso yatukulembera ne twolekera eridda mu maka gaabwe. Abooluganda nsaba tukomaawo ate ku mulundi ogujja we tujja okutandikira. Nsaba tujjukire nti ekitwawula ku bbendobendo ly'amambuka ye ubuntu. I am because you are. Ndi olw'okubeera gwe. Okubeera wookwo okulungi kwe kundeetera nange okubeera obulungi. Akuume nnyo atakuumira mpeera. Kanemu kana biri kafumba mwanyi kata konkome malanga kana kwalo fungo kya